Jatango moya tuse ye wabera wenjawulo Jatango moya tuse ye wabera wenjawulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Amurugana mukama yebazibe nsenza balaba kumbeje wa Yesu. Lift up your faith altar. Amanyane dobozi yenzo mumbeje wa Yesu enikese mwasize mutya ila mwasibye mutya buli mnakadeke jali suromanyi surabayenza nerisa ngulumiza mukama nti atukomye fennanga tuli balamu. Yes, ompya yakatwegatako wano kumbeje wa Yesu tubawo na kumanya mukama tutegeera amazima ga mukama. Nga kaseera kano katuli ka Bible reading. Yes, tusaba no wembef la bakubaka bosanze liking, commenting, oluvanyuma subscribing. Mukama ajja kukola obulungi. Ne wansi yetubayo ne videos ennungi. Akaseera kabadde kakyankwatamuko. Si kaseera naye waliwo embeera ebadde kyantawanyamuko naye nga tugenda kuddamu tutambuze programu yaffe ya weeki nga bwe yali nenga tujje tugenda maaso ne Bible reading yaffe. Mbagala nnyo. Yes, kale katikowola omwoyo wa Mukama. Naye ng'okyobamanya Mukama yasinga okutwagala. Tuli mu kipatabo kyaffe ekipya ekya Yoswa oba Yoswa. So, atwegattako yenna ebitabo byaffe eby'emabega twabimala osobola okugenda n'olaba obubaka obwo emabega osobola okufollowinga obulungi. So, katukowoola omwoyo wa Mukama. Omwoyo wa Mukama taata tukwaniriza omukulungi wange, tukwaniriza omusumba omulungi. Jjawo okutegeera kwaffe, jjawo amagezi gaffe, ojjo wamba ekifo kino mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tugaana egyo emyoyo emibi Mukama taata egitatuganya na kubeera mu kubeerawo okwo, egitatuganya na kutegeera bigambo byo. Taata ekibi kyonna ekibadde kitufugiramu olwaleero tunaaze n'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Twala obufuzi, twala amatendo, ogulumizibwe mu buli kyaffe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mwoyo wa Mukama fuga nga tusoma olw'okulembere mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda. Leka tutegeere ebyo bye tulina okutambuliramu, bye tutalina tutambuliramu Mukama taata totuganya bitambuliramu ku lw'ekisa kyo n'amaanyi go mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Mwoyo wa Mukama kulembera. Essula 10. Awo Adonizedeki kabaka w'e Yerusalemu bwe yawulira Yoswa bwe yamenya Ayi n'akizikiririza ddala nti bwe yakola Yeriko ne kabaka waamu bw'atyo bwe yakola Ayi ne kabaka waamu, era ng'ab'omu Gibyoni baalagaana emirembe n'Abayisirayiri era nga bali mu bo, ne balyoka batya nnyo kubanga Gibyoni kyali kibuga kinene ng'ebibuga bya bakabaka bwe byali, era kubanga kyali kisinga Ayi obunene n'abantu baayo bonna bazira. Adonizedeki kabaka w'e Yerusalemu kyeyava atuma eri Kokamu kabaka w'e Kebuloni, n'eri Piramu kabaka w'e Yalamusi, n'eri Yafiya kabaka w'e Lakisi, n'eri Debiri kabaka w'e Eguloni, ng'ayokera nti, mulinye gye ndi mu mbeere tukube Gibyoni, kubanga baalagaana emirembe ne Yoswa n'abaana ba Isirayiri. Awo bakabaka abataano ab'Abamoli, kabaka w'e Yerusalemu, kabaka w'e Kebuloni, kabaka w'e Yalamusi, kabaka w'e Lakisi, kabaka w'e Eguloni ne bakuŋŋaanira wamu ne balinnya bo n'eggye lyabwe lyonna ne basimba olusiisira mu Gibyoni ne bakirwanyisa. N'ab'e Gibyoni ne batumira Yoswa ku lusiisira ku Girugaali nga boogera nti, toddiriza mukono gwo ku baddu bo, olinye gye tuli mangu otuwonye otubeere, kubanga bakabaka bonna ab'Abamoli abatuula mu nsi ey'ensozi bakuŋŋaanidde ku ffe. Awo Yoswa n'ava mu Girugaali n'alinnya ye n'abalwanyi bonna awamu naye n'abazira bonna ab'amaanyi. Mukama n'agamba Yoswa nti, tobatya kubanga mbakuwadde mu mikono gyo, tewaabe muntu mu bo anaayimirira mu maaso go. Awo Yoswa n'abajjirira mangu nga tebamanyi, kubanga yava Girugaali n'alinnya ekiro n'akeesa obudde. Mukama n'abaswaza mu maaso ga Isirayiri n'abatira ddala bangi mu Gibyoni, n'abagoba mu kkubo eririnnya e Besukoloni, n'abakuba okubatuusa ku Azeka ne ku Makkeda. Awo bwe badduka mu maaso ga Isirayiri ne baserengeta e Besukoloni,
Mukama n'asuula amayinja amanene nga gava mu ggulu n'abakuba mu Azeka ne bafa. Abaafa amayinja ag'omuzira ne basinga bali abaana ba Isirayiri be batta n'ekitala. Awo Yoswa n'agamba Mukama ku lunaku Mukama lwe yawaayo Abamoli mu maaso g'abaana ba Isirayiri, n'ayogera mu maaso ga Isirayiri nti, enjuba yimirira ggwe ku Gibyoni, naawe omwezi mu kiwonvu Ayalooni. Enjuba n'eyimirira, omwezi ne gulinda okutuusa eggwanga bwe lyamala okuwalana eggwanga ku balabe baabwe. Ekyo tekyawandiikibwa mu kitabo kya Yasali? Enjuba n'erinda wakati mu ggulu n'eteyanguwa kugwa ng'olunaku olulamba. So tewali lunaku olw'enkana olwo, oba olwalusooka oba oluvannyuma lwalwo, Mukama okuwulira eddoboozi ly'omuntu, kubanga Mukama yalwanirira Isirayiri. Yoswa n'akomawo n'Abayisirayiri bonna awamu naye mu lusiisira mu Girugaali. Ne bakabaka abo 5 ne badduka ne beekweka mu mpuku mu Makkeda. Ne babuulira Yoswa nti, bakabaka 5 tubalabye nga beekwese mu mpuku mu Makkeda. Yoswa n'ayogera nti, muyiringisize amayinja amanene mu mulyango gw'empuku, mugiteekeko abantu babakuume. Naye mmwe temulinda, mugoberere abalabe bammwe, mubakube ab'ennyuma mu bo, temubaganya kuyingira mu bibuga byabwe, kubanga Mukama Katonda wammwe ababawadde mu mukono gwammwe. Awo Yoswa n'abaana ba Isirayiri bwe baamalira ddala okutta abantu abangi ennyo, ne baggweerawo ddala, n'abaasigalawo mu bo ne bayingira mu bibuga ebiriko ebigo. Abantu bonna ne balyoka bakomawo mu lusiisira eri Yoswa mu Makkeda n'emirembe. Tewaali muntu eyagezaako okwogera okuvuma n'omu ku baana ba Isirayiri. Yoswa n'alyoka ayogera nti, muggulewo omulyango gw'empuku, muggyemu bakabaka bali 5 mu mpuku. Ne bakola bwe batyo, ne baggyamu bakabaka bali 5 mu mpuku, ne babamuleetera kabaka w'e Yerusaalemi, kabaka w'e Kebbulooni, kabaka w'e Lamusi, kabaka w'e Lakisi, kabaka w'e Eguloni. Awo bwe baggyamu bakabaka bali, ne babaleetera Yoswa. Yoswa n'ayita abasajja bonna aba Isirayiri, n'agamba abaami abaabalwanyi abaagenda naye nti, mujje musse ebigere byammwe mu bulago bwa bakabaka bano. Ne bajja ne bassa ebigere byabwe mu bulago bwabwe. Yoswa n'abagamba nti, temutya so temukankana, muddeemu amaanyi, mugume emyoyo, kubanga Mukama bw'alikola bw'ati abalabe bammwe bonna be mulirwana nabo. Oluvannyuma Yoswa n'abafumita n'abatta, n'abawanika ku miti 5, ne bawanikibwa ku miti okutuusa olw'eggulo. Awo enjuba bwe yali egwa, Yoswa n'alagira ne babajja ku miti, ne babasuula mu mpuku mwe baali beekwese, ne bateeka amayinja amanene mu mulyango gw'empuku ne kaakano. Yoswa n'amenya Makkeda ku lunaku olwo, n'akikuba n'obwogi bw'ekitala, ne kabaka waamu, n'abazikiririza ddala bo n'emiriro gyonna egyalimu, n'atasigazaako n'omu. N'akola kabaka w'e Makkeda nga bwe yakola kabaka w'e Yeriko. Yoswa n'ava mu Makkeda n'Abayisirayiri bonna awamu naye, n'agenda e Libuna, ne balwana n'ab'e Libuna. Mukama nakyo n'akiwaayo ne kabaka waamu mu mukono gwa Isirayiri, n'akikuba n'obwogi bw'ekitala n'emiriro gyonna egyalimu, n'atasigazaamu n'omu. N'akola kabaka waamu nga bwe yakola kabaka w'e Yeriko. Yoswa n'ava mu Libuna n'Abayisirayiri bonna awamu naye, n'agenda e Lakisi, n'akisimbako olusiisira, n'akirwanyisa. Mukama n'akiwaayo Lakisi mu mukono gwa Isirayiri, n'akimenya ku lunaku olwokubiri, n'akitta n'obwogi bw'ekitala n'emiriro gyonna egyalimu, nga byonna bye yakola Libuna. Kolamu kabaka w'e Gezeri n'alyoka alinnya okuyamba Lakisi. Yoswa n'amukuba ye n'abantu be, n'atasigazaako n'omu. Yoswa n'ava mu Lakisi n'Abayisirayiri bonna awamu naye, n'agenda e Eguloni, ne bakisimbako olusiisira, ne bakirwanyisa, ne bakimenya ku lunaku olwo, ne bakitta n'obwogi bw'ekitala n'emiriro gyonna egyalimu, n'agizikiririza ddala ku lunaku olwo, nga byonna bye yakola Lakisi. Yoswa n'ava mu Eguloni n'Abayisirayiri bonna awamu naye, n'agenda e Kebbulooni, ne bakirwanyisa, ne bakimenya, ne bakitta n'obwogi bw'ekitala
ne kabaka waamu n'ebibuga byakyo byonna n'emyoyo gyonna egyalimu. N'atasigazaako n'omu, nga byonna bye yakola Eguloni, naye n'akizikiririza ddala n'emyoyo gyonna egyalimu. Yoswa n'akomawo n'Abayisirayiri bonna awamu naye, n'agenda e Debiri n'akirwanyisa, n'akimenya ne kabaka waamu n'ebibuga byakyo byonna, ne babita n'obwogi bw'ekitala, ne bazikiririza ddala emyoyo gyonna egyalimu. N'atasigazaako n'omu, nga bwe yakola Kebuloni, bwe yakola bw'atyo Debiri ne kabaka waamu, era nga bwe yakola Libuna ne kabaka waamu. Bw'atyo Yoswa bwe yakuba ensi yonna, ensi ey'ensozi, n'oluuyi olw'obukiika obwa ddyo, n'ensenyi, n'ebiwonvu, ne bakabaka baamu bonna, n'atasigazaako n'omu, naye n'azikiririza ddala bonna abassa omukka, nga Mukama Katonda wa Isirayiri bwe yalagira. Yoswa n'abakuba okuva ku Kadesubanea okutuuka ku Gaza, n'ensi yonna eya Goseni okutuuka ku Gibeyoni. Ne bakabaka abo bonna n'ensi yaabwe Yoswa n'abamenya mulundi gumu, kubanga Mukama Katonda wa Isirayiri yalwanirira Isirayiri. Yoswa n'akomawo n'Abayisirayiri bonna awamu naye mu lusiisira mu Girugaali. Essula 11. Awo Yabini kabaka w'e Kazoli bwe yakiwulira, n'atumira Yobabu kabaka w'e Madoni, ne kabaka w'e Simuloni, ne kabaka w'e Akusafu, ne bakabaka abaali ku luuyi olw'obukiika obwa kkono mu nsi ey'ensozi, ne mu Alaba ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo olw'e Kinnerosi, ne mu nsenyi ne mu nsozi ez'Eddoli ku luuyi olw'ebugwanjuba, eri Omukanani ku buvanjuba ne ku bugwanjuba, n'eri Omwamoli n'eri Omukiiti, n'eri Omuperizi n'eri Omuyebusi mu nsi ey'ensozi, n'eri Omukiivi Kerumoni gye lusimba mu nsi ey'e Mizupa. Ne bajja bona eggye lyabwe lyonna awamu nabo, abantu bangi, era ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja bwe guli omungi, n'embalaasi n'amagaali bingi nnyo. Awo bakabaka abo bonna ne bakuŋŋaana, ne bajja ne basimba olusiisira awamu ku mazzi ag'e Meromu okulwana ne Isirayiri. Mukama n'agamba Yoswa nti, "Totya olwabo, kubanga jjo nga kaakano ndibawaayo bonna nga battiddwa mu maaso ga Isirayiri. Embalaasi zaabwe olizitema enteega, n'amagaali gaabwe oligookya omuliro." Awo Yoswa n'ajja n'abalwanyi bonna awamu naye, ne babalumba ku mazzi ag'e Meromu nga tebamanyi, ne babagwako. Mukama n'abawaayo mu mukono gwa Isirayiri, ne babakuba, ne babagoba okutuuka ku Sidoni ekinene, ne ku Misurefo Sumayimu, ne ku kiwonvu Mizupe ku buvanjuba, ne babakuba obutasigazaako n'omu. Yoswa n'abakola nga Mukama bwe yamulagidde, n'azitema enteega embalaasi zaabwe, n'ayokya omuliro amagaali gaabwe. Yoswa n'adda ennyuma mu biro ebyo, n'amenya Kazoli, ne kabaka waamu n'amutta n'ekitala, kubanga Kazoli edda liri kyekyali ekibuga ekikulu eky'obwakabaka obwo bwonna. N'emyoyo gyonna egyalimu ne bagitta n'obwogi bw'ekitala, ne bagizikiririza ddala, tewaasigala wassa mukka. Ne Kazoli n'akyokya omuliro. N'ebibuga byonna eby'abakabaka bali, ne bakabaka baamu bonna Yoswa n'abamenya, n'abatta n'obwogi bw'ekitala, n'abazikiririza ddala nga Musa omuweereza wa Mukama bwe yalagira. Naye ebibuga ebyayimirira ku bifunvu byabyo, Abayisirayiri ne batayokyako n'ekimu, wabula Kazoli kyokka, ekyo Yoswa n'akyokya. N'omunyago gwonna ogw'ebibuga ebyo n'ente, abaana ba Isirayiri ne babyetwalira okuba ebinyage byabwe. Naye buli muntu ne bamutta n'obwogi bw'ekitala, ne babazikiriza, ne batasigazaako muntu assa mukka. Nga Mukama bwe yalagira Musa omuweereza we, Musa bwe yalagira bw'atyo Yoswa, ne Yoswa bwe yakola bw'atyo. Teyaleka kintu obutakikola mu byonna Mukama bye yalagira Musa. Bw'atyo Yoswa bwe yatwala ensi eyo yonna, ensi ey'ensozi, n'ey'obukiika obwa ddyo yonna, n'ensi yonna eya Goseni, n'ensi ey'ensenyi, ne Alaba, n'ensi ey'ensozi eya Isirayiri, n'ensi ey'ensenyi yaayo, okuva ku lusozi Kalaki okulinnya e Seyiri, okutuuka ku Balugadi mu kiwonvu kya Lebanooni ekiri wansi w'olusozi Kerumoni. Ne bakabaka baayo bonna n'abawamba,
n'abafumita n'abatta. Yoswa n'alwawo ng'alwana ne bakabaka abo bonna. Tewali kibuga ekyalagaana emirembe n'abaana ba Isirayiri wabula abakiibi abaali mu Gibiyoni baabimenya byonna mu kulwana, kubanga kyava eri Mukama okukakanyaza emitima gyabwe okujja okulwana ne Isirayiri alyoke abazikiririze ddala baleme okulaba ekisa, naye abazikirize nga Mukama bwe yalagira Musa. Yoswa n'ajja mu biro ebyo n'amalamu Abaanaki mu nsi ey'ensozi, mu Kebbulooni, mu Debiri, mu Anabi, ne mu nsi yonna ey'ensozi eya Yuda, ne mu nsi yonna ey'ensozi eya Isirayiri. Yoswa n'abazikiririza ddala wamu n'ebibuga byabwe. Tewaali Baanaki abaasigalawo mu nsi ey'abaana ba Isirayiri wabula mu Gaza, mu Gaasi ne mu Asudodi mwe mwasigala abamu. Yoswa bw'atyo bwe yali ensi yonna nga byonna Mukama bye yagamba Musa. Yoswa n'agiwa Isirayiri okw'obusika nga bwe baayawulibwa mu bika byabwe, n'ensi n'ewummula okulwana. Yes, hallelujah, hallelujah. Mbakulisaayo nnyo mu kitabo kyaffe ekya Yoswa. Abampeera omukisa Mukama nga tweyongerayo, teweerabira omupya kusubscribinga, likinga, commentinga. Oluvannyuma kona ka notification bell ojja kuba ofunye obutuuze mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mbagala nnyo naye Mukama yasinga okutwagala. Mbagaliza olunaku olulungi, olw'essanyu, olw'emirembe mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Ekigambo kyaffe tukiwanga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu, tukikowolyako omuliro gw'eggulu okukyetoolola. Leka bye tuyize bireme okutuddukako mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Shalom, 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 shalom. Ndawe ebiwonvu kantukuleko ofuge tata wange nkuyita ofuge sebo katukuleko ofuge mu